Yenze King Smith ngabuli jo wano kumpeuza Access empeuza BTM TV Access King sirinze kamu kizimbe kyaziza omukulu Lil Pazo lunabe mu wakabaka bwange tugezako kuba torch mu nsonga zigenda maso mu gwanga lya Uganda yanjagalo bebaza mwe n'abatwekumiddeko sikomoko kanjagalo bajukiza muno tambula ne banafa ba Harold Travel Consultants bano bagamba bakafulu nnyo mu bintu by'okutambula n'okutambuza abantu wano mu gwanga lya Uganda nate ne munsi zebweru wabula tebatwala abantu kukola ye kibasinga okukola bakuyambako ku air ticketing nyonyi zonna zonna ne wajiwulidde ggulo bakuyambako ku byensula hotel booking wogenda okusula oba obetaze bakubire ku 0770 mukaga 030 mukaga mwenda ng'enamba MTN ogenda kugisindikako ka WhatsApp message bajja kuba ng'okudamba no bayita ba Harold Travel Consultants bekwatire ddala nnyo obere ng'atonyumirwa obulamu tugenda mu biseera by'abasama biseera bya December bya kuwummuza ku bwongo wekwate bannafa ba Harold Travel Consultants bagenda kuba bakuyamba okutegeeza ekifo ekituufu ogenda osobola kubanga ate spending akasenteko ne family yo mu budde obusendekerevu mu kifo ekisendekerevu King Montage Studios basangibwa unankula bye still nagonja kuba nyongero bagamba ko bakuba ebifaananyi ku buli mukolo gonna era bagamba obo yagadde okubanga oyitayo ko ina birthday genda yo oyina mukolo gwa kwanjulwa gwa kuhinjirwa mbaga wekwate fe aba King Montage Studios awe nankula ku Prime Tower tujja kwa tukutuusako ebintu bino mu bujjuvu nnyo era tukubireko ku 0702 10 anamwemu 25 aba King Montage Studios awe nankula bye kubitala nenga tuyongerayo ko ku State of the Nation address yo mwaka 2023 nze ne mukulu wange lunabe tugezako kubamuko ku torch waliwo mwana agambye asinse kamisi nagamuno obulamu butambulanga wabubala obulani akachayo kanywera mbudde uzuka wo yagadde oyambala kyo yagadde kino kitufu kitufu nnyo obulamu butambulanga wabulani endo okuyimba kwe Uganda byakisirwa nti government yatuma copyright ranze kyekimu ekyasinga okujinkyaya sijagala lwekyo lwa government jikuma kutuma copyright nati bali mukola kopas babikoleko tubirabe imagine a country like Uganda nga teri mu copyright it's a shame na teri enforced kakati bwebanga teri oyiya kuba guno omulimu gw'okuyimba gwa kisiru gwazaala kyovula kugaye waliwo abataddemu miliyoni 2 sibagambye biliyoni 2 n'atamanyika oteekeddwa okubaako byokola ffe twebaza Bobi Wine yatuyigiriza okutetenkanya okutetenkanya ate nebaza netubaako ebintu byetumukopako okukola as a side business okuyimba gwe bona alinda sho buli lunaku kubayimbi abamerukanga ebijanjalo buli lunaku kuba kati mu Kampala omuyimbi okuleka ffe abatazungana nnyo naye kati abayimbi yambukako wali okukololo basinga n'abanyuwo bungi kyovula ffe tugenda mu bbaala abantu basasamalako ate tukumye n'ekitiibwa kyaffe kuba nze tompulirangako mu sikanda ezo ati bebi amafuta gasise akataala kaseno tuyina ekitiibwa kyaffe mu bantu ffe tukola kyovula nti otetenkanya n'oteekayo akano akadaala ka capati kabeere ku Salama Road kana akasaaluuni wali kanteekewo akagundi ka chipusi butafuuka kisekererwa era ngamba nnyo abaana nti mwe mwagala okuyimba naye bw'ofuna erinnya n'otafuna ssente alekeddeyo ddala asinga n'atamanyika kubanga ogenda kwekweka enjala ekuttire mu nju bw'onaatambulako abantu bagamba wuuyo ne yayimba gundi kale yayimba naye mulabe wuuyo atambuza biki bigere Uganda jetu omwaka guno ofunye mundoze ebintu bibiri ebibadde ebyenkukunala mu bulamu nja tusoke na kyabulwadde tusoke na kyanyonyi obulwadde bwali bwa mwaka amagwedde yes gwedde ne twabikalinga onantu disia guno mwaka nza kukomeddewo fuli mu industry kwanga okuba endongo ebya serious anti nali eddaka abantu bamanyiranga omanyize nayagala nnyo Bobi Wine kati biseera awo Kyagulanyi we yayingirira ebyobufuzi omanyinze passion yanjagala nnyo politics lwakuba ennaku zino sibyogerako abantu bakambwemu byagala nnyo okubidiscussingako n'okubyogerako era singa nali nsomye nnyo kuba ewaffe era akayiba ngamba jangu weesimbewo singa nagenda dda mu paalamenti singa ndi MP ewaffe kooki ate nsobola okukulembera abantu bulungi kuba mmanyi ebibaluma tewakulemberako na mu kibiina gy'okulembera abantu nedda ngenda kuddayo nsoma adult education nsome nfune empapula nkiikirira abantu bange ku myaka bwe naayingira emyaka ngaana naye kati wano nkyali mu kavubuka mungi wano walwalira byakuyiga kibayiga naddala ku bantu ku kikula ky'abantu obutanyiigira bantu buli omuntu oyinza okulowooza mulabewo ate nga ye mukwano gunnamba emu ate kwolole nakitegeera nti bannayuganda ekitegeeza bulijjo byennyimba babiwulira omanyi nali seetwala serious
ate era abantu ne batabuka nnyo kakati gwe tukwagala naye ekibeera kikwogeza ku byobufuzi kiki gwe yimba toddamu kubyogerako kati bakama bange kye baba bagambye kyenkola kyengenda nakyo era bwondaba ennaku zino sika likes page yange eri verified eri blue tick nteekayo ekifaananyi kyange siri nnyo mwetezi nyambala kye nyambadde nenteekayo information yange abawagizi bange ne balaba nga bwe nakugambye nze ndi muteguzi ennyimba zaffe zituuka mu bantu mu ngeri gy'otategeera so wayigamu obutanyigira bantu buli muntu muganda wo ya oyinza okulowooza abantu bakulinako obuzibu gundi yona munyigira simwagala ye lwe ndi mulabako naye ate bwe nalwala nagenda okulaba ate benanyiigira olw'ebidongo bino n'okwetwala kwaffe okw'ekivubuka nga be bali ku kitanda bakutte kutama amaziga gabayita mulenga tegeza bulijjo tulimbya kiyaalo lwetwalaba ne ku mukyalawo mama Faridi nakola mangu decision okuwasa ntya nnyo obulamu omanyi abayimbi tulina ekitutambulirako ti abayimbi bafa accident n'abakazi kati bwe nakuba yiiti nendabanga speed yesusse tugenda ne bakyali baffe batiikusiza eyo kololo bagamba mwana tugenda kwebaka naye tuzeeyo tutya ebyana bwebiri naye tugenze tutya tunyuse tutya amaanyi obulamu nembutya nnyo nenga asijja kubisobola ate naye ku mulembe guno abantu okuwagira bagala nnyo okuwagira omuntu w'obuvunaanyizibwa bambi katugende tumuwagira ayinayo gwalabirira n'abakyala bakyagala nnyo ayinayo gwalabirira ayinayo abaana gwawerera tugende tumuwagire edda omuyimbi ng'okujja ku TV nogamba nennyina y'omukyala kiswaza nekivve kubanga anti abayimbi bakikolanga olw'okuba nti obwenzi obwo obutaggwa esirina ate nja kufiirwa audiensi y'abakazi ani yakugambye abakazi bimuli katonda yabituwa tubyagale abakazi bo balumba mu ngeri yonna okitegeera so kati tekikyakola mawulire kujja ku TV noga nti sirina mukyala abantu bakulaba ne baga tulina buvunaanyizibwa ne bw'okyogerera basigala baseka awo wennyini wenjagala twogere ku nsonga ba sugar mami mu industry ng'osese ensonga eyo ekutte wansi ne waggulu first of all ba sugar mami bano kyemmanyi naye bali bakulumbyeko obategeera otya babayimbi abataakubayiiti basuga mami babayimbi abataakubayiiti lwaki okyogera bwoti madde manyi bago bagulina anti byanjawulo waliwo okuyimba oluyimba nga mulumanyi naye nga tafuna mirimu teruleeta bantu newabaawo n'okuyimba oluyimba oluleeta abantu n'ofuna ebivulu si buli luyimba nti promota kukubira nyinza abantu benda bakulisiti si buli bayimbi nti promota abakubira otegedde waliwo omuyimbi wa social media nga yeetega bagamba bambi ayambala bulungi bannanga alina six pack bannanga anyirira olususu ogamba gulunedi no saagala kwogera ku individual naye nga teri muntu ayinza nakuyita bamunanika nakugamba wayi nga promota ne bwakutegeka 5,000 abantu babuziibwa tuleetedde ani kakati fe omukisa gwe twafuna nti tetulajanye nnyo mu ndongo kufuuka bisekererwa kyekiri kye nagaye nti twafunayo ku nnyimba nali musirwa banali mugeze ebigeza omuntu akayimba kamukwatako nagawo butasoma buluma akuze kangende ndabe ku muvubuka oyo yakakola ki kakati si buli muyimbi mmwe gwe mulaba nti ayimbi oluyimba nti afuna booking so buzibu bwa promoter ate waliwo n'abayimbi abali mu industry nga si bayimbi nga ye yajja kubalira mu mirimu gye kwetega kuteguliramu kasente naye kakati nze nfuna show nfuna emirimu toyinza kundeetako kamanyiro kusuga mami yogenda kumpaaki akamotoka emotoka yaki sijirina apartment yaki engoye ennungi engoye kinyambadde bubi kiki nekikuba afulumye ndi bulala nengatto singa TV nandi wanesi ndi mupiira gwa Adidas oligino kubanga nayimbye mu bende jyo ne bampaayo akasente nengenda nengula naye kakati musaasira abaana abo abayimbi kyovola babagamba baana mmwe nti mujje tubayambeko ate ffe batuzalawa kubanga ffe tumanyi audience n'owulira omuyimbi nti gwe nooyimba bwoti va mu byekkololo va mu byokwetega ku social media jangu oyimbe bino ffe bwe tuyimba ebintu babijeregerera n'oyimba oluyimba nga gumizaawo bo ne baseka kumbe gweoyimba kyomanyi nti abantu bagenda kigula n'oyimba oluyimba nga bamunaanika kati nayimbye ku luyimba baluyita akatiiti lugenda kufuluma gwomanyi kye nayimbye nawanya akatiiti k'abakyala nenzira naye mukati nendatta kakati webale nnyo kakati ebyo abakyala baba bajja kujja okukola ki
okumpagira ne demand ebawo promoter bamuga twagala ku Lunnabe kati mbadde nyingira wano omuwala nangamba njagala kutwala Fort Portrait mu beyond ki semanyi beyond green nga 26 Fort Portrait wali ogenze ke Fort siri nyanga nayo nera mulanti Lil Pazo wa bei Lunnabe tomalaga mu situra ret card yo kateringa mu center meka irati erinnya eringa mu meka mu Kampala kakadde then kakadde wabweru wa Kampala ngofulu kamu kitundu 2-3 tuko then watugenda eri mu eyo buna kana washika mami bana kusanga wa sisaba ndi muzibu nnyo magezi kigo abayimbi bana bali mu Sugar Mummies Association bagivemu kubanga at the end of the day bagenda kumaliriza n'ekigendererwa ky'okuyimba tebakoze eki tebakifunye kubanga Sugar Mummy naye atuuka nakoowa ofuuka ekizibu n'osaba kino n'osaba kiri njagala video njagala lugoye n'ofuuka ekizibu n'ofuuka problem onaddala omusajja si kirungi kusabiriza bakazi ewaffe Masaka tekivaayo bulungi batugamba omanyi nekambuzemuko wali ofunyeko Sugar Mummy akwa approachinga ati nze simanyirwa nyina emputu mwana we Masako esinisi nyina emputu saagala kummanyira na kunjoga kyekinnemesa sente z'abakazi nyina emputu era ate seeguya niba atugamba wano mukulinya akanyonyi wano ngogena ne kamiri waliwo omukono gwa upper hand ogwa Sugar Mummy awe mbwera ebimu ku byakutwazisa eri wali omanyinga nga bakutumiza nga n'ekimami kigambe Lunnabe oyo bwajja nze nga bantikanga ebinyebwa ku nnyonyi nani gwe bali batisenge zise bagenda kunkyawa amaaso aga temunkyawa bamaama bange abalungi mbagala nnyo batugamba ssebo nedda Kamiliyoni mukwano gwange Kamiliyoni bwe nakuba oluyimba lwagenda ogula emmotoka ngamba gwe nali sikumanyi naye buli lwe naddanga ewaka mukyala wange Daniela nga ngamba abaana bange nga bateekako oluyimba lubamba bubi nvuddeyo mu mwenge gwange ekiro nekooyedde bangamba genda ogula emmotoka ngenda okuteeka ku YouTube oluyimba lwo lwakabi maani naye ne Lunnabe oyimba nnyo tuyimbeyo kubanga nze mu industry ya Uganda si buli muyimbi nti musaba collabo nyina abayimbi bayosabeko collabo sigisabangako abayimbi benyoza okusaba collabo mu Uganda Bobi Wine oyo ne bwakolola ne bwajja muluyimba nakola ze Bobi Wine kamala ne wagamba badman from Kamoja Kamiliyoni wange ne Kamiliyoni rede wa mumalaga Kamiliyoni wange namumaze Bobi Wine ate namuteekako mu video namufunako akatono big up on yourself president nkwagala nnyo kati waliwo ne David Lutalo abo mbasaba collabo ate bebecool Uncle Bebe simusinkanangako naturally ng'omuntu I respect ekiti kyalimu naye simusinkanangako newani osomusaba collabo tusobola okuyimba ze region ngamba gomusaba collabo for good of Uganda music industry nabyakoze ngamba go so musaba collabo noga Uncle Bebe bambeyo ka collabo Uncle Bebe cool tutegedde answer kati utegedde ki answer tonda bizibu bagagamero mbeka iridde bana zizabafana ya abafana tuyimba buyimbi teri byakumusaba we mwesangide amanyi kyenzitowa teeka yonteekeyo abayimbi abali talented tubamanyi King Saha ayimba King Saha musaba lwakuba mukwano gwange muganda wange era bwe musinkana jo twalira atonde muganda era lwaki tuyimbayo nga go mugambye inga tunyumyamu muganda netufune yakadde tuyimbe oluyimba oyo mwana weera akayi nkituufu kyotera wali ate alina concert nega Lunnabe tufune yakadde tukole ki ate nali muwandiikiddeko oluyimba twandibadde naffe tukola sente tuzaagala ziwere naye teziwera abanda oluyimba ze yaluwandiika Lunnabe wandiika ennyimba nnyo n'omwana eddykenzo sente ozifuna atya mbuuza era bw'oba oyagala oluyimba lwa message tojja mu byalaavu bw'oba oyagala oluyimba lwa message jangu ewa Lil Pazo kyekigana okubiyimba ebiriwa n'otuyimbira bino gumizaamu anti ye audience abantu bye baagala kati obala season eno season gye tulimu bya bufuzi era omuyimbi gwe ekyoba olaba ennyimba zifa kakati abantu baagala kuyimba bintu bibafaanana kitegeeza eddykenzo osomusaba collabo eddykenzo muna Masaka tusobola okuyimbayo naye ate si kumusaba we collabo ku luggi nti mukonkono waayo ennyamba tuyimbemu yes anti kakati oyo yagambe y'omu ku basinga nominations na award mu nsi yonna bibye bigundi bibye ng'omuntu twogera ku byaffe nga bannamasaka tosobola mukonkona
nomuganda njagala ate mbanga zikiridde nnyo ebbeeyi kuba naye akimanyi kyenzitowa yali afunyeeko yiiti mu Uganda nebeera namba ebunange njirina katulina kutuula ng'abasajja n'abasajja nti owayijjawo tukolemu ati nakugambye bo batumanyi kyovola bo batimanyi nti oyo yalukubamu nze omuyimbi yenna nga yalukubamu nga yalukuba ne lunoga kolabo yo ne Chameleone ani agisaba oba mwayimba mbuyimbi kojja wange oyo mwagala nnyo wasaba kolabo kojja wange namugamba tuyimbemu namugamba nga nve Masaka nagala nnyo okuyimbamu naawe kojja wange tugende tuyimbemu nagala lunaye bwogambye tugende wadigibba watutokose olimba bantu akabinyo ebufunira wa oyogedde ku byobufuzi sizoni y'ebyobufuzi njagala njogereko ku nsonga za Big Eye tunagenda kumayiza na Federation kwa omulanga oyogedde ku nsonga Big Eye naye yabaze sizoni agenda ayimbe Big Eye anti kyanjawulo teri muntu agenda kutegeka kuwa show teri kyovula ffe tuli bawagizi ba Nuupu eno okuyimba tuyimba kuba teri muntu agenda kutwala yiga nga gamba tubulire wakute Bobi Wine mu ngalo wawulidde otya kati otegeera bwakute Bobi Wine wawulidde otya bwewavuddewo walazeewa wasuze otya walidde ki wayambadde ki wagendedde mu puleki no one is going to ask you yakwambaza akakofiira yes nti abantu bajjira mu mbeera eyo nti omanyi Bobi Wine yatulibwako omukisa bambi ku kirooto kye kyapushinga abantu baagala balabe nga waliyo banna abakola ki abamubakinga bannayuganda balina ekyo lwaki muleka munnammwe kyovala buli agezaako okumuleka abantu bakukyawa bakulabanga kukyaliwo bamukubye empitambi eno amwaluwa bakoze naye akayinza era kyabulabe nnyo newayogerako naye ku nsonga za principal sobola kwogera naye naye kumala biseera nkigamba nnyo abantu n'abaana abali eyo mmwe mwenna kumala biseera nga anti bw'oba olwanagana ne Bobi Wine oba olwanagana ne bannayuganda bonna ab'ekiwangala ab'ekalungu kati gwona abasobola yakwata kyakubiri ku Museveni kale songa magezi kigowa Big Eye ku kwalira akoze press conference nageza ko tangaza ku abadde atangaza kikasolo Ibrahim wekazo erinya italiyagala sagala Big Eye yanyigira ko lwakogera linya lettufu ne tusigaye kuli Ibula nese ya Big Eye kirungi yalabye omusana akoze press conference nageza tangaza ku sinkana ne Bobi Wine ne chicha akomewo abe tubaddewo tumwaniriza tubadde royo eri mukama waffe tumulyanga mulukwe wakubadde oluusi abantu batujwetekako ebigambo naye mukama waffe yatugamba omuntu alabye amazima n'omusana mukoleki mumwaniriza era tumwaniriza naye ayimbe kakati ate bw'oba n'endongo ne weegattibwako guno omudigido gwakyagulanyi buli lunaku obeera mu sho buli lunaku gwabuukingibwa nga tumaliriza wakuba omulanga n'oggulawo olutalo erinene nnyo nzijukira wano nyini ku access ne ku show yaffe emisana level up about federation ensonga zo zaggwa zitya bakuyita nawe n'oli omugati n'osirika nagenda okiranga kirimu mulimu omuntu sekinoomu kyasindika asindika ekintu kye oyonoona omunyago gwe manyi ffe tuli bayaye tulabde mu industry bakumenyerako ku munyago ngenda okulaba nti omusajja oyinza okuba omulemesa biliyoni 8 obukadde 8 sinisi butono oba biliyoni ya sente omuntu ayinza okufuna embeera eyo ki endala najja n'akumaza omusu kawayo abantu ke bavuga ebintu eby'Uganda obimanyi lindako gwe muyimbi ensonga za federation kyogaa ziri serious nnyo bwezityo anti kati federation yiino kyetuyita federation saagala badiscussingako bro kitono nnyo tubaleke nayenga kiri serious nnyo bwekito mani no saagala byogerako ebintu byabo kati gwe omuyimbi wakiviiramu ki nze nakivaamu kubanga sibitegeera kubanga federation weeri kati kankubulire mwana okuleka okutulimba n'okutusirwaza eyo federation president Museveni kera kumacha n'agamba nkitaddeko omukono kiteekebwe mu nkola enforcement etandikirewo sewe sejuvu time bimeka president byayisa ne biteekebwawo mu nkola president yakera kumacha n'agamba ku kafyu ndagidde bannayuganda enkeera nga teri piki etambula kati why are we wasting time on federation nkufuna
Just president kwera kumacha na akola bukozi bwanaga ntade mu nkola bwe pa ndagide minister bwe pa mu kigazetting enforcement bwe pa etandike nikikolerawo kati kutumalira obudde akayimba ko ne kamyo nyayo tuge kunyimba ziyesatu what topics ngatu zexos tujja kwongera ofuna obudde twongera okuba muko tochi no kwongera okunyumya muko oyine nyimba 3 zofulumiza buno omwaka zikabuna mawanga byeyo ofunira wane nkubayo gumizawo ne kubayo ne nikolo deserve zekolo kanya togere ku luli olusose olwa ofunira wa luli lutyambantu feeling erietya vibe gifunye anti kamiliyoni bwaba ku oluyimba akuwa mirundi 2 agamba oyagala nkuwa abasuga mamya olwokuwaana obo oyagala nkuwe ne kamiliyoni bashuga mamya abimanyi aga oluyimba oyagala nkuwe lutya olwokuwaana nti oli muyimbi obo oyagala nkuwe olwokukola sente then musajja we Masaka namuga tuyimba olwokukola ki kati lwero tolaba mu katale kati mama nachi ayinza obutalwagala mu kwepinga oluli mu katale nze nayita mu katale kati ebyokuwaana wane kololo yuyo yazze tebikola sente wasula mu sente nakulaba nga olinnye ennyonyi era njagala okumwebaza obulamu bwange nayagala nnyo ennyonyi ey'ekitiibwa etali economy era kamiliyoni nagendera ku condition nemugawa kakati gwe kojja bw'oba ngambye tugende tutambuleko fembi tontuuza mu economy njagala mmalireyo ddala ennyonyi for the first time I want business class era nantuuza mu fair treatment sebo wagenda Juba which is okay kakati ekyo balaba ennaku zino ndi wa bbeeyi tosobola kuntwala nga tonsasulidde business class mba nzijjawo ate kojja wange kiyankolera kati olina kuntwala mu business class oba kata oba Dubai wakoze olima ne alien skin ne Maulana ne Rain olimba concept yali yani concept buli omu yayiya twali mu studio ne alien skin agamba ne tuyimbemu nemugamba which is okay teka ebibyo Rain teka ebibyo nange nteka ebyange ne tukola gumiza ani yakola gundi audio audio mvubuka bamuyita challenge challenge pro video ani yagikoze Keron FX musajja mulungi nnyo so omwaka guno nga tugumalako bookings zo zatandise okuyingira za Christmas season 25 ndi buluko oyima 26 genze 40 26 wa mzee Kasozi nabugabo ne 40 naye nga mzee Kasozi naye tujja kuyita ejjukire ebyo bitandika ku sana ku macha gwe tunaveeyo tugenda ate tuolekere kale abe 40 tebannamaliriza kale mama ani erinya mama validi muwerezo obaka ne bafani bo tubasibule tubabenta ate tudduka ntumira kansooke mpe bakamabanga abampa omukisa gw'okumanyika banna Uganda buli ali eyanjagala nsaaga nnyo naye ndi musajja muntu mulamu nnyo mu nkola zange z'ebintu ogenangire ebyofuzi bya bimukaga kusoma kwe kwaleeta obuzibu nali musiro oba nali mugezi nali baddero oyo obutasoma buluma akuze bakama bange mwenna abaagala byenkola mbalamusizaako mu ngeri y'enjawulo mwebale nnyo basebo ne banyabo Smith tuvudde wala mama Faridi nkutumiddeko kyali wange kiyenje ba Bright Sasoman DJ bakemba bazi nze ntambula ne bakyali bange sigenda gye batajagala nadala ghetto corporate ghetto corporate kale ndoze tuzendo kuba wadogamba interview nyumidde nnyo kera kufuna interviews ziri bwezi we bali kubeera organized ebintu binyumye nnyo situyenye na kutuyana naye ogenda ku interview n'otuyana ng'olinga eyaziza omusango so oliyo yabuziza ekibuuzo nagaba obulamu butambulanga bwe nabubala alhamdulillah kale wete tubadde twagala obebaza namwaddeko nga muntu abadde Uganda guno omulimu tugukolera kuba mmwe katusubire interview mwina kye muyizeemu ate basanyusiza nze Kabaka Smith Mbawa Peter King Smith genda ku Facebook by the nga sinasibula soko babuliye Facebook yo YouTube na bityo bagoberera Lil Pazo Facebook yange eriko blue tick bagiyita Lil Pazo Lunabe TikTok Lil Pazo Lunabe music ku Twitter Lil Pazo official YouTube Lil Pazo Lunabe music ku platform zonna music jali Apple iTunes Snapchat buli wamu omuziki gyeguli kale mugende mugobere mbere nga temu research nga ku music mu damba ne mugule music wabana Uganda mugule tekayo $5 $10 15 olaba imbako kakiri lwakubanze nyina audience yange ate yaba mama nachi so bawano kwanza ba TV eno buli lwenkubako wano abantu bange baba bandaba Bright Pyachulide mu control room Martin n'abasigade kale nze sigenda kwogera bingi noza robudde kamba sibulira tujja kwatukwatagana nako Rwencha abantu be ne concert ejja
walanze dda nali ntegese concert ye Nambole yali ya 1500 naye abantu bagabiri Pazo oyagala kutumbisa masimu ng'abantu bayenjagala mbaddize kubanga nyina abawagizi bange bangi ate manyaka 1500 producer onoyagala n'otujjayo kati sakati nyumu emboozi owaye 1500 wali bavuma show yange ate ne bakiyingiramu bamafia ne bakikuba oya ategese show ayagala kubba abantu masimu Lil Pazo otegeko otya show ya 1500 abajereze omunajjana nga nguze tikiti emitwalo 10 keko kambe ebintu byakifiiriza kati eno gyotegese ya mmeka kakati abantu bannemesa 1500 nkyalaba ate saagala nnyo okukolera ku simpase nga bano abayimbi boolaba kaatika k'abantu concert olw'empaka toyina na muziki tosobola na kuyimbira abantu saawa abantu obakati saagala nnyo okukolera ku simpase kati eno concert bagenda kwagiyita batavuna eno concert omugaati concert gwamanye bwe nayimbi bilia soko mpema akapera ko omugaati bannange ebigambo sibijjukira